kale gwe besunge kiribeerawo. Tomanya baba Katonda byagera. Bw'atyo ne Wampisi bwe yaloota ekirooto n'akyesibako. Yaloota empologoma ekuuseemu amannyo n'agalondawo. Kyova olaba weeriira tewabula Mpisi egawenja bwiso. So nga wampologoma ne bw'ali bazaaya alifa n'agage. Nange mbalayirira nti okuggyako mpozzi lwe ndiwummula. Nja kufubanga okubalaga enjawulo ey'ebinvaamu. N'akatini n'akyendeese amatuumu ganjazikeko. Mbalaga ebiwalaganya amawanga gaffe tubyenazeeko. Bw'abadde asitunkana mukwano tuula. Olabe Katonda bw'agaba ebitone mu nsi. Ng'anta ganjudde nnyo abava akabaate. Akasonga n'enkakukako we byava byonna. Okusooka nja kunenya bajjajjaffe kuba bakola nsobi. Olwo tutemera empenda mu nsi muno ezituddaaganya. N'emizimu gyandiyitiddwa mbakuba na mbuga nze n'engiwozesa. Mazima gyandi munda ze yagiwanga obuyinza okutubolanya. Neyaleeta olugero oluwagira okutta yandikandabye. Mwensegula emirambo ng'eyo gye yagenda yalamulayo. Bw'oyiyo oti kalamu y'effumu nga gy'obonjooza ebikaluba. Abandi badde bateesa ne mutereeza ng'ekiba gisobye. Nze jjajjango byaku mukazi omukiga n'enkyewuunya. Ng'ate baabanyaga nga mu ntabaalo wano ne babeddeza. Ebyo bye bize bigoba emisayi gyaffe wano lw'enjawukana. Ne twetirimbula buli olukedde nga mbintu omutali. Simanyi oba kirivaawo mirembe gyaffe gino n'egiriddawo. Nze kinkanga nnyo buli lwenkijjukira mbulwa n'otulo. Obanga waliwo ensobi abange nze mbateetesa kikoba emirembe gino otwandyesejje. Abedda balina ensobi kkiriza naye ate ekiruma kwe kuwondera omuwere ne saalumanya. Tunula gye mbalengeza. Wowe omugezi yeekaalirako. Kiwalaganya amawanga gaffe anakimalawo. Eno ogwanga mujje banange tweyambe. Nze bukyanga mbaawo sirina kyemmanyi ku byenjawukana. Lwaki nsikira ensobi nze w'emirembe gino egise giddawo. Omwana oluzaalibwa neefuuka empisa mu by'omubuulira. Nti tagezanga ne bw'oliba ofudde oganza omunyolo. So nga n'omunyolo ng'asanze omuganda wandagakinyi. N'alyoka akwekanasanga gwe babuulidde nti olya n'abafu. Olaba twegaananga n'amawanga wano mwe tuzaalibwa. Nga bw'okyogerako nti ze ndi weebukedde ng'oya kiso. Ezo loodi bulooka kwalinga amaziga agajjulujjulu. Nga mpazi omuntu akwatibwa ku nsonyi ye w'olulimi lwo. Kyenva mbeekwasa abajjajja omusingi baasima mubi. Ogwekozesanga obusaale n'ebiso ne beetirimbula. Simanyi oba kirivaawo mirembe gyaffe gino n'egiriddawo. Nze kinkanga nnyo buli lwenkijjukira mbulwa n'otulo. Omugezi yeekaabirako. Wowe tunula gye mbalengeza. Banja batwekokola nga bagamba Baganda tweyise bubi.
naye nga twabakola kigwe bw'olowooza ennyo ekitwalanya nze ndaba tufuba nnyo wano buli ggwanga ne tulisembeza tewakyali abayigganya fe ab'emirembe gino twakyusa nnyo oba ensobi zaaliwo tetugaana naye ebyo twandibirese ne twegatta wamu mu kuzuula amayisa agatufaananya nze bwe nkukwana ku muzeeko gw'okola leka gifuula mpalana bwe nkugamba onyize funa akatambaala kakuyambawo abalala bwava emmanjuta n'abana ngalo zaakwata ddigobe bw'ossa n'abampemba abatambala ngoye ne b'omwekubako kyenva nsanyukira abaakoppa empisa ne beeyoyoota bangi beewasirizza n'abakazi abaganda olw'endabikaye naye gye twemulugunya obunyika nsaba tutangaazeemu lwaki ffe bwe twagala okuwasaako ewaabwe tebatuganya nze ndaba n'obujja amawanga gaffe wano bwandiweddewo bwate bwandivudde wanga mwannyoko omuganda yamwendise obanga waliwo ensobi abange nze mbateetesa ife ab'emirembe gino twandyesenye sigaana waliwo ensobi eziruma naye ate ekiruma kwe kuwondera omuwere ne saalumanya omugezi yeekaabirako olutalo namuzisa Bannayuganda twekaabireko ekintu kino kikulu ekimpooganya obujja bujja kumalawo amawanga gaffe wano bwe tutaasabe ekyokuwozaza ndizeemu ne zivuga obusajja ne bukirana gwe kikuyamba kikumisaayi ng'egyo gitirimbulwa kubane bwe tuneerigane twekuba amasasi omuddiringanwa kizibu okwenkanankana nga gwe bw'okirowooza mu mutima gwo lwaki okwatibwa efutwa ku byolaba ebirungi bye nkusingako nze yandikuwadde amagezi mwe nayita n'obituukako olwo olusuusu lw'omuganda lwawufu naye nga kiva mu kulya naawe egyokyuseeko mu kifo ky'akawungo lye nandigobe nze neegombanga ebinyankola ebiwala ebyebitiggula kinava mbyebuuzaako ne bimpa n'amagezi ne ngakozesa baŋŋamba n'owuwa omuwenga ku bbonga alyoka asagale kati bukyamutandika nga yeenogodde atyonyenya n'omutwe kati njagala nfuna omulugwala mpabula ekyobutambuze abakazi ddagala kirye babawo okuwona obwenzi mu maka ne bwaba omugisi bw'olabanga ekirungi kyakusingamu nze nkuwadde gabuwagenda ng'omulaba omwebuuzeeko tulyoke twejjemu akasigo bajjajja ke baatusigamu nga twegasse wamu mu kuzuula amayisa agatufaananya obanga waliwo ensobi abange nze mbateeteesa kifa b'emirembe gino twandyesenye sigaana waliwo ebikyamu ebyo naye ate ekiruma kwe kuwondera abawere ne saalumanya abadda baalina ensobi kkiriza naye ate nteesa kifa b'emirembe gino twandyesenye omugezi yeekaabirako tunula gye mbalengeza